mwana afuirwa mujasi munene yakabanga yabadde amuzaala nanti lode lusajja n'abanja Lulimba swali pekedo na muombe Mungu, swali wachani uomba na siku moja atalijibu. Nze abikingi Uganda nchali wane musawo Aida Dr. Aida Kayongo. Mu kitundu kyaffe kiri twatunulidde nnyo endwadde nga ulcers ne tutunulira amaanyi g'ekisajja n'ag'ekikyala. Siwuli yango ge bayita amaanyi ga kikyala naye nga twatunulidde nnyo kale ensonga ezo. Naye mu kukomawo musawo njagala nkubuuze ku nsonga za family. Abantu bana mu family mberamu ebizibu bingi nnyo. Oh yes. Yeah. Muhabo omulimu engeri y'omuntu gy'ayinza okwasaganya ng'akozesa habo. Engeri gy'ayinza okwasaganya mu bintu bino ebya family planning oba kyo tekiri ekyo. Oh, kyogezaako okuŋŋamba enkola ya family planning. Omulungi atulaba weebalire ddala naye kangezeeko okutangaza ekigambo family planning mu Luganda. Abantu abamu bakiyita enkola ya kizaala gumba. I don't agree with that. Family planning kwe okuzaala abaana ng'obateekedde. Thank you. B'osobola Mr. Abby King bw'oba olina obusobozi bw'abaana 200 who go ahead. Naye nze nga nekubyemu tochi went neŋŋamba nsobola abaana bana. That is how I will give it out. Naye nji planningira nti ekigambo kya luzungu naye nga kyangu okuvuunulwa. Family planning. Amaka n'enteekateeka yaago. Enteekateeka y'amaka ennungi. A planning for the family. Yes. Yeah. Well, mu kizungu gye tulina enkola ezo zenyinza okugambako. Mu kiddugavu mpuliddeko bannange bangi bazirina enteekateeka ezo. But I for one have not proven one. Yes, it's under my testing. Ndi njigezesa. Yes, but I've not proven it right. Nga tukyali mu family issues. Omukyala agenda n'afuna olubuto oli mukyala muzaalisa. Nze nkuze ndabako abamu nga bagenda mu ddwaliro oba bazibayita antinento. Abalala n'agenda mu kyalo ne bamuwa ebisubi oba mumbwa oba ebikoola n'abitokosa n'abinywa oba kwe bayita okumenya. Kale sibitegeera nnyo naye njagala olugezeeko okulutangazaamu ku sayidi ya habo ne sayidi eri ya antinento. Yeah. Antenatal care. Kati olonzize ku kizungu ffe kye tukola abaddugavu si kye bakola. Ffe bw'ojja ewaffe tumanya endwadde ezisobola okukosa omwana ng'ali mu lubuto. One, endwadde ezo ezimu zireetera n'embuto okuvaamu. Kati ffe bw'ojja nga tukebera kabootongo, nga tukebera HIV, nga tukebera n'obulwadde bwonna okusinziira ku bw'obeera owulira oba according to your presenting complaints. Nti nzize mu ddwaliro dokita omugongo, dokita wano, dokita nzimbye amagulu. Tugenda okukyekanga nga mu antenatal mugenderamu n'okebera pressure y'omukyala, okebera sukaali. Obadde okimanyi mwami Abby King abakyala bangi bafudde muba mulerweyo naye ng'ekimusse si kuba nti nalemereddwa ozaala wabula nga pressure eri waggulu. Nenga mlerwa tachimanyi. Oh yes. Sibanyooma. Alhamdulillah bazalisa ba mama baffe. Naye it was luck. So tuli ku improved world. Sigenda kugamba mukyala togenda mu bamlerwa. No. Jangu mu antenatal tukukebere. Omanye nti pressure yange nungi. You getting it? Manyi pressure yange kati nungi, sirina sukali oba pressure yange si nungi, doctor agenda ku monitoringa. Sukali wange si nungi, they are going to monitor me. Okay? Ogende wa mlerwa akwe ddagala lyoyagala okumenya. Okumenya kitegeeza ki?
mu process yange y'okola habo ngenda nebuuzaako ku bakyala abakulu nebuuzaako ku baami abakulu naye okumenya nakizuula nga it's about softening your pelvis gegano line gumba nelino negumba ly'omugongo oba ly'okabina gegakola amagumba omukyala wazaalira lino nelino wano wabeera weweegattidde gana amagumba so gana amagumba abakyala babeera bagamba gagazaako okuleka space gagenda gata space omwana asobola okubeera nga ajja kuyitawo bulungi ekiseera ky'okuzaalibwa nga kituuse sikivumirira naye nina ensonga ate gyenvumirira eri abakyala abo abakyala stop it okunywa eddagala okwanguya ebisa process y'okuzaala kati etuuse nategeera nti olumwenda giweddeyo yes so anywa ayangu ozaala bireme okunnuma naye kyenkakasiza ddala mwami Happy King lino eddagala abantu lye banywamu mbwabi ddagala lyennyini omukyala ogenda ddimuwa nga nabaana tanneggula ayabye nabaana. We have so many cases. Era tumaliriza tubalongooseza. Giving birth is a process. Febo tunakebera nga tugamba amagumba go gali adequate gamala okuyisaawo omwana n'abaana yeggudde bulungi. Relax. Tolowooza nti ogenda kweka obulumi bw'okuzaala. Tekisoboka kubanga ekyo kyava eri mu Bayibuli. Eva bamugamba ajja kulumwa akola ki? Ng'azaala. So I discourage it kubanga mwami Happy King leero nva kukola case yemu. Omukyala yanywedde eddagala ebisa bimulumye ali kukakana baana kweggula so nga tannatuuka. What was the next? Kumulongoosa mwana. Yes. Kale ekyo obubaka ndowooza abakyala mubufunye nga tumaliriza. Musawo njagala otuweeyo akatalekeka konna about abo tukusanga wa bakwetaaze. Anyway tusoko twaka akatalekeka bana Uganda twekuume eri ekirwadde kya COVID-19 gye kiri kitta era kittira ddala. Akoko tekalekeka. About us support Birunji campaign. Birunji tukola sabuni anaaba. Birunji tukola eddagala ly'enkunyonyodde byonna tulikola at good costs. Oyinza okutusanga ekyengera wano wennyini wetuli. Eddagala eddala mo delivering. We deliver on 0701 8487 62 all 0783 73 9855. So those are the numbers that you can call on. 0701 8487 62 or 0783 73 9855. Bwokuba ku simu ezo ojja kuba oyogera ne director Birunji Group of Companies Dr. Lwantale Aida Kayongo. Okay. We walala ngojeke kyengera wayinza okusanga. Tusobola okusangibwa Maya. Maya waliwo eddwaliro lyaffe erijjanjaba ziri endwadde endala zonna zenjogeddeko ez'ekizungu but still kukigenda enaaziga bwoti eddwaliro liri nga wakaweta bwoti eddwaliro liri ku mukono gwo ogutalya mmere era ekipande okiraba bagiyita Chahad Medical Center. It's found in Maya Chahad Medical Center n'ekifaananyi kyaffe kwekiri. We treat all cases. Bwe zigaana we have an ambulance. We always refer. Kale nayange nenyongera okwanjulira Birunji Habo Group of Companies. Okay, Birunji Habo Group of Companies. Omukyala ono tunyumizaamu ko naye kansubire emboozi mujagadde bulungi nnyo naye nga ate kyamukisa mulungi nnyo nti be bagenda okubeera ba official sponsor ba program eno. Buli muntu gwe tugenda tukuleetera era ojja kulaba nga abantu bano betubalese aba beetaaga obuyambi ng'era olaba Birunji Habo Group of Companies bataddewo nawe ettaffaali nammwe kwe munaayongerezanga. And I need to offer something. Kale tugende maaso. Buli lw'onoolaba Mwami Happy King, we thank you so much ku mirimu gy'ogenze. Actually you're touching so many hearts. Naye gwe buli lw'onoolaba nga omuntu gw'osanze eyo yeetaaga medical care.
yetaaga obujjanjabi Shahad Medical Center Emaya egenda muwa free services kasita abanga avawuwo Mukama w'amaanyi ekyo nakyo tukyeyanziza nnyo ekyo kibayita sponsor sinakusiibula okay kakati bantu bano bagambye bagenda tambula naffe mu ngendo zonna bagenda kuba officially sponsoring this program mu community zetutambuliramu abeetaaga obuyambi bajja sponsor bajja teekawo abalala munayongereza kyonna kyabasobodde ememe gabagaba engejja nsigadde Happy King Uganda nga nyongera okujjukiza okusubscribinga sharinga era nange nenyongera nga nkugamba nti yambala mask n'abengalo social distance weewale omugattiko gw'abantu kubanga obulwadde boje buli bulumira ddala nnyo ate n'okutta bukola ki butta so twekuume tusobole okubeera balamu buli wobeera omulamu obeera useful buli wobeera omufu obeera useless kubanga oba tokyalina mugaso oba tokyalina kyoyongera ku nsi so twekuume kuba tulina mu Uganda mpya oba tunagituukamu twagituseemu naye nga kyekyo kale musawo seebula abakulaba neyanza bweyanza sebo omwami Happy King okutukyazaako ng'aba Bulunji group of companies director ekagwe mulabyeko ne group nene omwami andi mugongo mutumireko ntumira omuntu nkyogere mu Luganda okay mutumire ng'omwagalwa omwami musoosowaze my regards to the most handsome caring loving cherished husband of mine Mr. Badu Kayongo, I love you so much. I celebrate you every day. You're my everyday crush actually. Yamuntu gwene gomba every day. Mpulira I need him every day. I wish every woman would be like that. Love your men. Ekyo nkibalekera abakyala abaami mwagale nnyo bakyala bamwe nga mwami Kayongo bwakola. Mbagala nnyo mbagaliza bulamu bulungi Katonda abampeera omukisa. Afuuka mujasi munene naye akabanga yabadde amuzaala nantirode olusajja n'abanja Lulimba swali pekedo na muombe Mungu swali wachani womba na siku moja atalijibu.